genda ogira kati mulimu abantu abagenda ng'abeera gy'abaddeyo n'atuuka nga ewaabwe ye muntu asituseemu batandika omusaba school fees za Halima ne bamusaba ezagundi n'atandika okulabirira ekyalo kyonna kaakati bwe batandika okusuutirira okwo n'oyagala osigale mu mbeera ey'oluki ey'olusuutiriza abantu bano omuntu kye nalaba e Kampala wano wala yapunga abantu wano tebalina mukwano bakola batya abantu ba wano tebalina mukwano babakola batya kati bo ekyo balwawo okukizuula waliwo omwami yali angulako apartments n'agenda n'akola nga bakola okugira afune loan naye bino basaveya biki obimanyi balinawo obuzanyo bwe bazanya naye baba baagala miliyoni 3 ng'abagamba mugambe 8 naye nga muganda wakimugamba bakole 8 ali ku university yamuweerera ne school fees bwe bakola oli amuweerera gwakikola naye the reason as to why yamusukumyeyo kumulabiririra simanyi oba okitegeera ekakati ugenda ogire bwati kati teyesiga basaveya ono yennyini gwatumyeyo ate yemufere omwana yakolanga ku banka nga tubadde tugenda kiisamu naye ono akyagaanye sente zaagaye tulina okuziyisaawo yamuweeredde ali ku university naye yagamba bali bakole ki tulina abantu nze natundanga amataka ng'oli agenda n'agamba muganda we genda ondabira ettaka bw'atuuka awo n'akubuuza kati ekyange kiyimiridde kitya kuba ono yerastman yalina okubuulira oli kati kitegeeza bw'omukwatira emitwalo 2 n'ogamuwa oli agenda mugamba ettaka lye okusinziira wano ate n'amakubo bagenda gagira bwe kati bambi oli amubuulira akola ki naye ono nga ye observations ze kati zisinziira ku mmeka ze bakoze eki zebamuwadde abantu bano tebalina mukwano kitegeeza abantu b'e Bulaaya abantu babateeka mu mbeera abasinga bali mu mbeera eno nalaba afende na Loiso bayi yakyogerako nti mu magye tewesiga muntu yenna n'ekisiikiriza ekyo tokikola ki omala kikuba mu ssasi kiraba nga tekibuuse ng'omanyi kati ye muntu wa Uganda ng'oli ku kyeyo tewesiga muntu nze nina be natumanga ano nga nina ennumba zange ez'abapangisa batuukanako ekiseera nga bankubirako ebifaananyi ne babitereka anti otuukayo n'omugamba mpeereza ebifaananyi naye omupangisa asikali yakugamba mbadde wano sinnabakubalabako ne wallayi ng'oyo omuweereza ssente so abantu b'e Bulaaya beesaasira oba just kati okwesaasira mu bizinensi yonna gye baba bakola bamanye tonyooma kintu ky'okola ne bw'oba osuubula ngoye ne bw'oba okola ki bw'olaba nga mulimu ka profit akajja linnyanga ennyonyi oba balina ekisa kingi be present take away the camera it doesn't matter ani gwe offendinga abaana wano olaba obeera na gundi wano na gundi na hoteli nakubba esowani ng'oli wali ku reception gwali mayuze mmeka agenda kukola ki olina okubeera nti buli omu omutreatinga nga agenda okukwata mu nsawo buli ddakiika it doesn't matter ensi yandibadde bwetyo bwe kirina okubeera bannayuganda is the mindset bw'ogezaako okugikyusa bw'ogenda ebulyambwa naawe okola ki olyambwa nga bw'osanze kati bw'obasanga nga we batambula nze kyokulaba Faruku business yange okutambula the way operated is out of the norm omuntu takirootanga nako nti osobola okuwa omuntu ssente nga temulaganye temukoze biki olina akola kyekinfuddeko ow'enjawulo nti abantu bagamba namuwa miliyoni 10 n'agenda n'anzimbira era oli owa Uganda bw'akiwulya wakoze eki bakubye wawedde dda kati oli akyekanga bweka nti bo embeera eriwo yaabwe ki abantu b'ebweru balina ekisa kingi kisa kingi naye ekisa ekyo nga bw'okiteeka ku muntu wa wano e Kampala yennyini waliwo enjogera egamba nti abasagambiza ku matikkira ago bantu be bamu era abasagambiza lwe bakuteeka ku mulabba abantu bawana e Kampala akuwaniriza oyo gujja n'omulekere essaawa eyo nungi nyo gindekere n'omukakalirinda perfume eyo oyo bona amalayo emyaka 8-10 ng'ojja nga weebaka wuwe yagamba abo nno beebaka wange mu ntebe ebyaddala bituuse kuba nakyeyo be babyogera abo bw'obalaba bano naye wojja wano talina kyakunyega bw'ojja wano n'ogenda ew'omuntu bw'okyalawo ng'owummulidde ogwagulirawo shopping paka lw'ogenda gwe gw'obadde oweereza eri gw'obadde olabirira kati gwe wenkubuuliza gw'olitegeera ddi